Omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azze mu kujjukiza amatendekero aga waggulu okufulumya nga abayizi asobola okutandikirawo emirimu ngeri gyokka Uganda gisobola okukulaakulanya obuyiiya n'obuvumbuzi. Mubaka w'omusomesa Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Kakana Lugunda Museveni ategeezezza nti kino kye kyasa ky'abayiiya era kyetaagisa nnyo buli mukozi okutambulira ku mutindo. We need graduates who can create jobs for themselves and others. Museveni agamba nti amasomo ga waggulu gasaana gasibwamu n'essomo ly'empisa era asabye wasibwewo essomo erirowooleza eggwanga lino n'ebizibu byalyo n'engeri gye biyinza okugonjoolwa. As you may be aware, I have interacted with UMI leadership and expressed my desire to have your institution include ethics in your curriculum. I want also implore you to tailor problem-solving skills in your training as an institute. Ku matikkira gano Uganda Management Institute weekulizza emyaka 5 ng'eweereza bannayuganda kyokka esabiddwa okwongera amaanyi mu kutendeka abakozi ba gavumenti basobole okukyuka n'embeera abayiiya era basobola okusoosowaza ensonga. You should be able to do an analysis of the country's problems and lead in providing workable solutions. In this instance, I refer to the production of graduates who can appreciate their own environment, understand the plight of their country, demonstrate interest, and be able to contribute to solving national problems through innovation and research. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo akuutidde abatikkiddwa okukozesa obukugu bwe bafunye okukyusa embeera z'abantu. You have been armed with the wisdom and virtues that are critical for success in this fast-changing world. I implore you to read further. Ku mukolo gwe gumu ekizimbe ekipya kigguddwawo nga kuno kwe kuli etterekero ly'ebitabo ebibiina ne waterekebwa ebyayita. Uganda Management Institute yatandikibwa myaka 5 egiyise okuwa abakozi ba gavumenti obukugu obw'enjawulo nga mu kiseera ekyo Uganda liri yakafuna obwetwaze. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Agesikana.